boss Lugalabi Mugobi gulu yakedde kusiba tailo ekawungezi neziyika ne muleka lero akedde kuzisiba kati mbadde nzigala ekinabiro bwe nezingoberera akozesa biki alina ekivere tukiyawo tekitegerekeka oba mulimu ki abantu bakyabikozesa basibisa Arapex Style Adhesive tiles nezinywera Arapex Style Adhesive takyaliko kubaganya birowoozo buli ayagala okunyweza tiles ku kisenge oba wantu wonna gwakozesa ne UNBS yakonamu dastamp ng'omutindo kyekyo akolebwa Ziden Tile Center ku noti 753 noti 65 28 Gonza musindika ya sente eri abagalwa abo mu nyaffe Uganda ng'okwesa enkola ya tap sendi enkola eno nnungi ate nga yeesigika kati genda mu simu yo odownloadinge app ya tap send TAP olwono nawe weeyunge ku mpeereza ennungi mu kusindikira abagalwa abo kozesa promo code Kasuku nga toyawuddeemu abali mu UK ojja kufuna pound 10 Europe ojja kufuna euros 10 USA ojja kufuna dollars 10 Canada ojja kufuna dollars 10 ate nga kino kisinzira mu simu obooli kati gwabadde atawaanyizibwa mu kusindika ensimbi eri abagalwa abo okumanya ebisingako okufuna app ya tap send ebifudde byangu nga tukusindikira abagalwa baffe ensimbi mu bwangu ddala. Shukra Herbal Solutions katwe faba kubuka mu kujjanja b'endwadde ez'enjawulo nga tukozesa eddagala ery'obutonde tukuwa eddagala erisembeza amagi gwatazaala tulina eddagala lya 3-in-1 muwoomya supu taiti n'akabugumu tulina eddagala lya kabootongo ne syphilis nga bino tubijjanjaba ne biwonera ddala tulina ka tube cleanser nga kano kayoza enseke tulina ka water syrup nga kano kasumulula taapu ate nga abakyala twabaleetedde ka taiti piuzi ezijjanjaba infections ez'enjawulo nga naawe omwami ayagala okulwa mu kisaawe twakukoledde ka jab ointment tulina slimming pills nga namwe abenyooma mu size tukuweera ddala eyo size gye weetaaga ate nga naawe omukyala ataweebwa twakukoledde kabuweebwa akakugulirawo emikisa tulina ne ka return oil akakomyawo omuntu wo kubira abasukra Herbal Solutions katwe ku nooti 754-43-14 beba Shukra Herbal Solutions katwe. Welcome to yet another edition of Kasuku Live. Olunaku olwaleero, before we go for the talk and talk show, of course, tuli mukutwaye twegayagayamu wano. Before nga sineyongerayo, by the way guys, obubaka bwammwe nabulabye, thank you very much. You congratulate your Kong's messages. Abaana balwanye nako Eddy. Nimbagamba nti bwe batokategedde kaleke. So thank you for your Kong's messages. Bampereza ebirabo, bampereza sente, ebirabo biri ewaka. Bikyannemye sumulula. So thank you very much. You can always call me ne technocrat, tekiri overrated Eddy. Sachi pisenyo. Yeah, but today, of course, as the celebrations were going on, Eddy Kenzo yabadde akuma omuliro kasooka enkolage bye yayogedde ate nkomewo. This is what I can say about that song. Okay? Chenyizo kugera ku luyimbo olwo kiri kimu. Inze naddamu oluyimbo olwo not because imbo lweko gye luntwala zinatuuka dda. Nyina ennyimba ezina milioni 10 mu milioni 5 mu ku YouTube okwo. Andi oluyimbo lwa Philly ndowooza lulina milioni 1 mu luvannyuma lw'emyaka obanga ameka. Oba kitegeeza Philly talinayo oluyimba lusinga lwange bunene. Ekyo nkyogerera wano. Numbers don't lie. I respect the legendary mwanya ekitiibwa ensonga lwaki n'oluyimba olwo naluzemu kyanzizaamu oluyimba nsobole okubanga ndongerayo ku muntu ataalumanya mwandabako oluyimba olwo nga nduyimba e Puerto Rico senga saaluyimba ani yandiruyembe ani yandirutegedde but I'm trying to promote my country by all means olwo oluyimba lulungi omusajja alukompozi nga ali Sweden ng'agezaako okulaga obulungi bwa Africa tulilaga ennyo nti yaluyimba si muna Kenya muna Uganda kaakati tetusobola kuleka lufe lutyo luzindaale nga tufunye akazindaala akanene nagezaako okuluddamu luteeke ku bigger stage omuntu alumanye amanye ne Philly oba ekitegeera ekyokubiri
nzolo luyimba siri musiru kuba bakutuma musiru tondeeta sobola kukwata luyimba ate nenduddamu lwennyini ng'oli bwe yaluyimba ate nze sinze firi mba nyina oddukyusa nendukola mu nkola nze gyendabanga ejja mu mulembe gw'endimu guno omulembe gwaffe gwa mudigido tuli badigizi nyina oduteekamu ekibaala ekyokubiri nyina odufuula Eddy Kenzo nyina okulujja mu fire nendufuula nze ekirala oluyimba oluba olwa fire lukyaliyo buli muntu yena ali eyo nga olina akajanja n'ennuku genda owuliriza oluyimba lwoleko nze nandibadde nfuna credit ey'amaanyi ennyo nandibadde nfuna credit y'amaanyi nnyo okuddamu oluyimba kuba ndimu okupromotinga legacy ya mugenzi ne famire ye olwaleero naluyimba Puerto ngenda duyimba Senegal ngenda duyimba Ghana nja duyimba mu America nja duyimba wa omugenzi yafaaya ndi luyimba eyo y'abalala bonna abaziddamu eriyo alina staging eyo so mukakane mutuuleko wansi ewuliriza version eri eno kireke nze ng'ovudde mu bino byonna this is business music is business oba okitegere nkola mulimu guno kunzija ku level okuntwala kuguliwa this is business don't forget omuntu yenna awulira ng'ayagala mukwate muyambe ajja ntuukirira nsabe. So that is Eddy Kenzo for you. The things he said there have really raised a lot of uproar. People are up in arms against him. You shouldn't have said that, blah blah blah. Nebisigade. Nino musajja gwe nalabye Bajjo. Ate Bajjo ye yawunzise buwunzise. Bajjo ekintu yakinafuuyisa nnyo. Yagaye mune lutalo bw'aba ayimiridde wali. Kenzo tabaako kyayogera. Ne ngamba Bajjo. Anyway, Jacksoka Mukuwe, then the team is also going to give their pick on this. Eno message gitambuze paka wa Eddy Kenzo. Eddy Kenzo tokiddangamu obulamu bwo bwonna. Noba oli bw'ofudde, oba oli bw'okyali mulamu, oba oli bw'okaddiye, oba oli bw'oloota okwegeza ku legendi yenna. Tokiddangamu eno Eddy Kenzo biyebenga yeesoose ate nga yeesembyeyo. Tomanyiranga basudde, tomanyiranga Kafeero, tomanyiranga Sebatta, tomanyiranga Eri Wamala, tomanyiranga Philly Bongole Lutaaya, tomanyiranga Maddox, tomanyiranga Kabuye Sembogga. Kabe Lutalo David bw'omulaba dduka, Lema bw'omulaba dduka, Juliana bw'omulaba dduka, Nuwaji bw'omulaba dduka, Irene Namubiri bw'omulaba dduka, Little Boss bw'omulaba dduka, King Saha bw'omulaba dduka. Nkugamba bayimbi abalina talent botozanyirangako wano mu Uganda. Nkugamba bali ba legend boto kirowoozanga ko wadde kirota nti olina gw'oli yenkana naye. Eddy Kenzo oli mubaatisi, toli muyimbi. Enkuudo yogera mbu simanyi Philly Bongole tebamanyi Mozambique ano neyo kye bafamire bigigaseeki. Bagambye student bamanyi Philly Bongole Lutaaya. Omanyi omuntu ya trend nga tewali TikTok, tewali Facebook, tewali social media, nayimba emyaka 10, ennyimba zine bazikuba buli Christmas. Era omusajja gwogerega lwaki wazeemu luyimba lw'Born of Africa gwagamba nti omuyamba. Tokiddangamu, toweepampalikanga, toweempankanga, tolootanga. Eddy Kenzo ebiyimba bitunda egyobeera because bawuliriza bidonga abantu beye Senegal simanyi Malawi gyogamba simanyi yebweru. Bo bawuliriza lumba, lingala, otekamu bi Nigerian music, no gatagata bya Africans, bo bazina bibatamanyi. Zalino limba lwenzi na lwavuye male bayita lini, mwana wanse no lini. Omuzeyi mwagala, yayimba ni Namadingo, ewe Namibia. Muzeyi yo mwagala, nesimanyi byayimba, wabula mpuliriza kigoma. Eddy Kenzo okoze ensobi weetonde. Eddy Kenzo mbulirira abayimbi bangi olabe gye batuuse. Nze sikola nsobi. Sikola nsobi. Kuba sikuyinaako mutima mu byoli buladi wange nga bw'ombulirira. Ng'ombulirira ebintu ebizimba nange nkubuulirira nga Bajjo. Nakubye ku simu yo nga teriiko nadde njagala kukubuulirira essimu waziggyako wazikyusa. Kyemba mpise ku video. Tokiddanga namu obulamu bwo bwonna. Bino mbyogedde ndi mukakkamu. Sinoonya linnya okimanyi, sikuwalana okimanyi, sireekaana okimanyi, siogeza busungu okimanyi, sikuyinaako buzibu okimanyi. Ensobi gy'okoze togiddangamu Eddy Kenzo. Njagala omanye level zo bwe ba King Fa, Big Eye,
kyayiwenjaye ezerevu zolina okwepankangako tokiddangamu muganda wange tokiddangamu noloota Eddy Kenzo nkwegayiridde bamadokisi bakabuye sembogga babasudde basebata olaba ennyimba z'omugenzi zisinga ez'omulamu tonafuna afiya oluyimba lwa Philly Lutaaya bw'obanga oli wakabi ani yali azzemu oluyimba lwa Kenzo era okimanyi oyinza n'okuva mu nsi katofuuse legendi kuba legendi tebufunika legendi ye muntu akola omuntu ekintu ekyomudiringano ebbanga eppanvu nakifunamu experience namanga ekafulumu ekyo kintu ensi okuyita Philly Lutaaya legendi tulowooza nti Pademan akuwalana tulowooza nti Isima akuwalana tulowooza nti nkuwalana obuzibu bw'abayimbi b'e Uganda temwagala mazima mugamba bampalana banzitira erinnya abamu balwana temukyaza babajjo temukola kine bakuba amasimu ne baleega emisuwa naye nga tebasobola content aba content you can't avoid content nolaba omusajja mukulu myaka anakadiire mu kuyimba ngenda kusiba kaye naddala neka kutototooma simanyi ngenda kusiba bajjo simanyi ngenda ebintu by'ekisibo tebikyakola mu Uganda omulembe gukyuse trade ekyuse Kenzo omuntu wakola gudu waka asiimibwa Lutaaya bwe yazzeemu oluyimba lwa Sebatta mpawo atalemera buli omu yalwagadde Kingisaho yazzeemu nalwewa balwagadde kuli Sevens bazzeemu nalwewa bagadde music kyova olaba nga comedy stores agwa nti abantu bakooye content atazitowa naawe bannayuganda bagezi baagala kibayita liyo content era mu abayimbi ababatisa temukyali ku market ya Uganda ate njagala nkakase kino Kenzo omuntu yenna nga wakabiwa ne wakati mwepankirangako mbogenda n'okubalumba Senegal omuntu nga gwe number 1 wa waka wano tuwepankirangako mbogenda mu America muyimba ku birthday bobo funye omukisa ogenda mu Grammy Award well and good otuletera award ate kwagala promoting Uganda ekyo kikufula namba emu njagala nkubulira ekigambo kimu era okimanye era okitegeere nti tuwepankiranga ku basajja abayimba tokiddangamu vidiyo nosagale b'empanvu kubanga ino ndaba eyingire eddakiika 5 ate sirina maanyi va ku mupiira nkuwadde message nga bwombuulirira nga muganda wange nga mukwano gwange nga buladi wange ndayira mu maaso ga Katonda sikuyinaako busungu ku mutima era saanyize lwaki wayimbye bodo kuba toyimbangako kusinga awo era wabadde weekaseekase nanyo nakulabye ng'obuuka nga baleke dube Ninda wangu osanyuse nnyo olowooza okikubye era yoyo gulazi sinakunenyako kuyimba bubi naye nkunenya kukola video eringa ey'abasezi nkunenya okufulatingira mulimba lw'omusajja ffe tumanyi tutunza Afrika era nkunenya okulowooza nti oli w'amaanyi okusinga Philly Lutaaya tokiddangamu mwana wange tokiddangamu Kenzo tokiddangamu mutima omulungi Kenzo oli muganda wange gye tuvudde omanyiyo Kenzo oli muganda wanyimbirako nga ndi ku ccupa jjukira nze nsiima byonkolera ne byombuulirira naye nze bw'okola ensobi bwe nkulyamu olukole sikubuulira mazima mba sikwagala mwewalenga nnyo okubeera n'abantu abatababuulira mazima bamaneja bani nga babawaana bawaane nga tasobola gundi ewanvu yebbaayi. So that you have seen. Now before we move up to the show, I've picked Jenkins Mukasa and Eddy Sendi's mind on that topic. Of course tugenda kuba tweyongerayo mu Talk and Talk show jakuba obiwulira obiraba ne muka Talk and Talk show extra kajja ku Sunday nayo tujja kuba tubyogerako. There is lots of things byetugenda okwogerako. Tuyina Prima yesterday, tuyina Valentine. Jenkins Valentine wajirayo bindeba wamulabye nebimuli bye yaleese. I mean ne message ye okyawakana nti bali bonna message ye alenga papolupa nkapapaacha ani yabadajja mwenye. Okay, come back this side. So that's like WhatsApp. Kazoke kwa Jenkins nebyayogedde ku Eddy Kenzo wabune Eddy Sendi, and then we can always hear it one more time. Jenkins Mukasa. Yes sir. Chap nga tunagenda mu Talk and Talk show. Yes sir. Akantu ka Kenzo kobadde owuliriza omusajja omwedde byagambye agambye mwe nnyimba zisinga olwa Philly Lutaaya kati yali alwagaza ati asigazi zisinga muficha okunda kuli olutasinga n'alwonoona yogo he failed, he did poorly
olima yalukola yalukuba bubi yalukuba mu ngeri okay ntegera kyali agezaho okukola yagezaho okukola African rendition teyagituukiriza yagambye ayagala kubeera nti atunda Africa tatunda Africa atunda ezize yatunda Oluganda wano twagala Luganda laffe aluzi yatuga tayija tatunze Luganda twagala Luganda laffe alukoze alukomyewo awanise bene ya Uganda twagala agisse karane we yali ku luyimba lwa musajja lwa lutumba oluyimba lwa Philly bannange naye abantu nga banyiivu naye teyaliibye numbers don't lie tetwandifuleyo naye ate entitlement yeetekamu munena miliyoni 10 beera ne miliyoni zo 10 olwa miliyoni emu luleke walukola ne Luganda okukola kyowagamba lwa myaka emeka yalukola ne Luganda bwekakule kuseka kagula minadda mbwakomeyo the return lwaki todira muzizo Kenzo eza miliyoni 10 zoba oddiramu the point yayo bwoba okoze bubi accept otereze Eddy Sendi sokoddeko wano wotyo sirina kyenyongerako ku mukasa kyagamba omusajja yagambye okola ebintu lwaki tolina mutwe gugwo you give your opinion my opinion is bw'owozzemu oluyimba lw'omu kitegeeza oluyimba olwo obeera olwegombye so kikyamu okuvaayo okugamba nti Philly Lutaaya ennyimba ze zizituwa okusinga eza Philly Lutaaya naye yaliibyewa ennyimba ye yabataddewo n'abalaga nti ennyimba ze views ziri mu miliyoni 10 ebintu bya views ebyo it's not the alpha and omega of music singa kyabadde eti ebintu bya views Diamond Platinum yandibadde alina Grammy okitegedde ate wanonyeza okugamba nti abantu bangi bakkiriza nti Africa ekuba ekintu naye Africa erina BET mmeka oba Grammys mmeka naye ani atakkiriza nti abasajja bapafominga bulungi ontegedde andi kati awo totabudde bintu bibiri performance ne recording njagala omuyimbi yenna akwata oluyimba lwa Africa luteeke side eno quality naye ateeka eno olulwe olabe omusajja yatuuka okugamba Kato Lubwangu Kato oyo manyi aludde nga yeekyanga kyane lumu twali mu kitoberawo Kato ne yeekyangira ku Mwami Matovu n'avaako namugamba gwe Kato njagala okugamba nga nakuta kwako kadimitiriyako nenkatuusa ku note nawe nyiniko toddamu kayimba Kato n'asiriikirira kwati bwe kyamuyingira obulungi taddamu okulaba Kato ng'ali mu tenti ng'ayiseemu bagamba what do I mean ngagamba wayi kambeera omusajja si kulwanga akola ki kadimiitiriya alutandika ku stage nenswalira wano Eddy Musuuza I have this for you oluyimba oba oluzzeemu oba toluzzeemu tolengeza muntu same way sikiwa nti singa ani omwana atandika oba kale nga waali topiki kasente akwata naddamu City Rose n'agamba nti ezange zonna zisinga City Rose because afunye views miliyoni 500 10 whatever case nti Eddy Kenzo akola ki yasanyuka. Let's make friends not wars. Let's make friends not enemies. Good morning folks. That's your simple take. Jenkins Musuuza kwa muziki Musuuza kwa muziki kuba enyimba ezigambye accept positive criticism watu okiriza do better tofuna diversion ate nina views ate nina biti concentrate on the product kyekyo kakyegamba. Thank you.